Baasi teyalwa ng'etuusa Suzana w'eneemussa ng'avaamu. Era bwe yava mu bbaasi nassa ekikko wewewu n'asiibula aba bbaasi nti mweraba. Olwo Bazibumbira yali asitamye wali ebbali ng'afuuyisa ng'empisa y'obwana obuto bw'ebeera. Kaawonawo ye yasalawo kuviiramu mu maasoko. Aba bbaasi Suzana yabalekera mboozi. Omusajja omukulu ow'ebikaata ye yasookereza nti, mumulabye munnammwe? Bakira gwe mugamba nti afiiriddwa oba mulalu, kale wuuyo nno mumweteekere. Baasi yali yakaddukako wano ne wali. Kaawonawo naye n'asaba okuvaamu. Kino tekyalema kuleeta kondakita mutaafu mu kyenyi nti, mwana wattu, gwe olowooza nti ffe tetukoowa? Lwaki tewaviiriddemu wali? Simanyi obadde oyagala bbaasi ekusse ku mulyango, olala opangisa nga mpangise. Kaawonawo yali avaamu ati. Omusajja ow'ebikaata n'amulagiriza nti, naawe olinga omukazi oli, mwebamu. Omulala kwe kumulya ekimuli nti, olwo olusajja lufaanana kuba lubbi, ye gw'obwedda olabye lulina kye lwogera. Omusajja yali atudde ne Kaawonawo kwe kuddamu nti, obubbi bwandibadde awo naye luwunya. Ye nno ssebo, anti naawe obamanyi Ssebalamu. Abasajja bye baayogera ku Kaawonawo ne bye bataayogera leka tubizze ebbali tulabe ebya Suzana. Baasi olwamussa bw'eti, Suzana ne yeebagajja omwana we n'atambula mukungujjo. Kye yali ayagala kwe kutuuka eka nga tebannalya byaggulo. Kaawonawo naye olwatuuka wali Suzana we yali aviiriddemu, kwe kubuuza abantu be yasanga awo nti, mulabye wano omukazi bw'ati ne bw'ati? Ko bo nti wuuyo yaakagenda. Naye okumanya nga Suzana yasaawula engere, Kaawonawo teyamukubako kimunye. Ne Kaawonawo teyasibamu, wabula yatuukira ddala ku buko. Naye musajja wattu yagenda yeebwalabwala. Bwe yatuuka kwe kuyita nti ab'ewaffe nga ffe. Omukulu eyali mu ffumbiro ng'anyiga emmere kwe kukoowoola ow'omu nju nti, owange, ebweru ng'eriyo abakuyita, oneetera okuziba amatu. Omukulu eyali abongootera mu ntebe eya mwami akooye kwe kuwamatuka n'agamba nti, ogamba eno? Ko omukadde omukazi nti ye, gwe towulira bakuyita? Awo Kaawonawo kwe kweyanjula nti, nze Kaawonawo. Omukulu enviiri zaamuva ne ku mutwe era n'abuuza nti, kiki? Ewammwe nnungi? Ko Kaawonawo nti, nnungi si nnungi, munnange twasoowaganye, kyokka mmuwerekedde ne mmutuusa wano. Ko ye nti, kale kasita mwembi tewali yatuuse ku bisago, kasita muba obulungi kimala. Ye nno munno omulesseewa? Ko Kaawonawo nti, mbadde ŋŋamba nti ye yansoose okutuuka kuba ye yabadde ankulembedde. Awo n'omukulu omukazi ng'olwo amaze n'okwesiba engoye ezitunulwako, kadde ng'agikubiddeko omuwalume ogwali gujjudde ssere gwe yalondalondangako ng'eno bw'alamusa mutabani we. Ate nno nga bw'agamba nti, yee, leero ntidde, mbadde ŋŋamba oba nti kiki? Naye oba kusoowagana, kale tunaabiwulira. Leero mmwe temulikula. Ate kwe kujjukira nti
ye munno omuleseewa wa mukodomi wo kubanga wayitanga wa mwannyina wa Suzana okutuuka ewa kitaawe. Omukulu omukazi yali akyeyongera okubuuza ng'awulira eddoboozi lya mutabani we nti nze eryo essajja nalirabirawo nga ttemu, ate naguli omulangaatira gw'omukazi ogutunulira ddala ng'ogutemu. Ye ssebo naffe abasajja tetutya, oyo nnamwandu ow'emirundi 5 gyonna ani yandibadde akyamwagala? Olabidde eyo mwana wa kitange eyagendanga akabi kamusala, laba wenna bw'okanduse. Nga nno n'oli omukazi mulamu wo akwesimbako kukulangira bulogo, yali awulidde ng'ab'ennyonyi baloga? Singa nno wakakubidde ddala. Mu kiseera ekyo baali batuuse ddala mu luggya era kwe koowoola nti abange wuuno Suzana omusajja yamusse dda. Kukuba mwannyinaze ye singa tugasimbaganako amaaso tuti yandintegedde nange nti sinywa guteeka. Era Kyeyune yali akyeyongera okufukumula ebigambo, kitaawe kwe kumukomako nti naawe olondobereza nnyo, so nno nakugamba dda nti olulimi lwo olwo olufuganga, oluusi olifuuka ssebageya nnyonyi. Nga ne jjajjaawo Kabaseke bwe yakugambanga, olulimi toteekwa kulufuula muddu wa birowoozo byo. Muyingire, mwagala kutulumya nsiri?